Okay, okusinzira ku mawulire ge tufuna unless nga gakyuseemu, Anita Among is likely to be thrown out as the Speaker of the Parliament of Uganda. Anita Among ajja atya okubeera Speaker wa Parliament? Ekisanja ekiwedde Anita Among ng'akiyingira teyeesimbawo ku race y'awa Speaker, wabula yali Deputy Speaker. Afuuka atya Speaker oluvannyuma lw'okufa kwa Jacob Oulanyah eyali Speaker then, nga Anita Among then yali Deputy Speaker. NRM eyendoosinga Anita Among nga Speaker, n'endoosinga then eyali Chief Whip Thomas Tayebwa nga Deputy Speaker. That is how Anita Among comes to be the Speaker of the Parliament of Uganda. Anita Among agava mu nkubu gagamba mbu okusinziira ku bantu abalina okusalawo kwani alina okuba Speaker, because okuba Speaker bakulonda, ababaka bagenda tuula mu kifo ekimu bakuba akalulu ballot, secret ballot eyani alina okuba Speaker nga bwe kyali. Gwe okuba Speaker chances z'okuba high okubeera Speaker olina okuba nga you are endorsed by the party esinga okuba n'ababaka abangi. In this case NRM esinga okuba n'ababaka abangi. Okusinziira gwe twakafuna, mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'endorsinga omukulu amanyikibwa nga Oboth. Ono tewali abadde amulowoozaako, akedde bukezi ku makya n'agamba I endorse Oboth as the next Speaker of the Parliament of Uganda. Olwaleero Oboth abadde alayira. Bwe bamubuuzizza ku kibuuzo kino agambe talina mawulire gonna ge yafunye. Ekimu ku birago oba naye oliawo tannaba kuvaayo kugamba nti njagala kubeera Speaker. Nze endowooza yange mu kutegeera kwange kinteetedde okulowooza nti ensonga eno yandibanga diversion, yandibanga erina we tuteeka, bayinza okuba balina we batuvuga we batwagala. However, nakyo kisoboka okuba nga Anita Among bamukasusa ebweru, because ebintu Anita Among byakoze mu kisanja kye nga Speaker, bassebo ne bannyabo, gwe Munnayuganda tasobola, Munnayuganda ategeera a right thinking Ugandan tasobola kubyebeera. Njagala nkuyiseko mu moments ezimu ezitagenda kwerabira ku Anita Among ng'abadde Speaker. Esooka, Anita Among ye Speaker wa Parliament abadde asinga okuba extravagant. W'okwata ba Speaker bonna abazze babeera ba Speaker mu ggwanga Uganda, ng'otandikidde ku Edward Sekanize gwe nategererako, nodda ku Rebecca Kadaga, nodda ku Jacob Oulanyah. Anita Among ye Speaker abadde asinga okuba extravagant. Okutandikira ddala ku ngoye ezayambala, ekisanja kye nga Speaker, Anita Among lwe twamanya nti Speaker, lwe baateekawo etteeka nti Speaker alina okuba ng'afuna budget eya donation ng'eri right now mu miliyoni 14. Ekyo tekigenda mwerabirwako. Anita Among nga Speaker yavaayo n'akola statement yasinga okuwuniikiriza ensi na buli kati buli omu akyagyewuunya. Statement ki? Yeno statement gye yakola, tambuza video. Believe in the Trinity. Tugoberera mu kitaffe. We believe in the Trinity. We believe in God the Father. Tukkiririza mu Katonda. And God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Father is President Museveni. Katonda kitaffe ye President Museveni. God the Son is MK. Katonda omwana ye MK. And now you are the Holy Spirit. Ate mwe Holy Spirit. You should vote for them. Mulina okulonda abantu God bless you all. Katonda abeere nammwe lubeerera emirembe n'emirembe. Eyo statement Anita Among tegenda kwerabirwa
mu statements ze yakola. Yavaayo n'ageraageranya Museveni ne famire ye ku Katonda. Abakkiriza mu Katonda ekyo kyo tebagenda kyerabira. Now, waliwo audio eyasaculatinga ku mikutu bassebo ne bannyabo. Naye olw'okubanga Anita Among amanyiddwa okwegaana ebintu ebimu newankubadde nga bituufu, eno audio ne webanga yali nfu obanga yali ntuufu, bassebo ne bannyabo, Anita Among talina waasobola gyegaanira. Njagala nayo giwuliremu tukomewo. So, I want to go slowly. One, after I have spoken, then you will decide what we should do. Number one, Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burnt a full train of human beings. In Teso. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a bus, in a train. There is a university in Teso called Soroti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, you heard me, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas of Teso and were dumped in a place called Apaltunga. Apaltunga, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow, even a calf, when it's born, and Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy even when they were naked. Eyo audio egambibwa okuba nti nayo ya Anita Among. Now, waliwo kiripu endala eyafuluma nga mbutuufu obeera munnayuganda tosobola kera ku makya n'owagira Anita Among okubeera speaker. Njagala owulirize tukomewo. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of parliament, in the 11th parliament, I can proudly say we didn't have opposition in parliament. Have you heard that? Among agambye yagamba for the sake of MK we shall do whatever it takes. Gwe yagamba okukolera buli kimu bassebo ne bannyabo alabikanga amuvuddemu. Wogenda ku mukutu gwa Muhoozi Kayine Rugaba ogwa X oyinza okulowooza nti oba Anita Among tabaako kyali wa Muhoozi oba talina byamukoledde.
It is really absurd. Naye nga abantu just oba tugambe nti tebayiga buyizi. Engero Abaganda bakola engero ne bagamba nti amayanzi tegabuuka na nzige. Naye abantu tebawulira. Na buli kati Anita Among okuva muhozo yavuddeyo okwendoosinga oboth tannavaayo kubaako ne kyayogera publicly. She is quiet bwekye. Engeri Rebecca Kadaga gye yasirika ne Anita Among gy'asise, because engeri gye bagoba Kadaga, it is likely yemu gye bagenda okusenda Anita Among. Wemba simanyi na kumanya. Naye abantu bano anyway, tambuza video bampita simple.